Kabiri mwitano webakyusiza ensi yaabwe musobola okukyusa ensi yammwe. Guno omukisa gwe tufunye gusinga ogw'Abasudaani, guno omukisa gwe tulina gusinga ogwa Nepal, guno omukisa gwe tulina. Omawulire ge tulinawo bwe twogerera ng'obunkenke bweyongedde mu kalulu ka 2026 amagye era abamu ku basajja ab'amaanyi abalina ziranka ezawaggulu era ez'okuntikko mu magye g'eggwanga erya Uganda bavuddeyo ne balabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu ku message gy'atambuza. Bo bagamba nti message gy'atambuza ekunga bannayuganda kwekalakasa era bo bagamba nti ekyo tebakikkiririzaamu yadde akatono yadde eddakiika n'emu. Kakati ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba bw'ebanga message y'entambuza emenya amateeka njagala mugende mu mbuga z'amateeka gye muba mumpawaabira, saagala mubeere nga mukozesa ebyo byennyini okutiisatiisa n'okuteekawo embeera. Kakati ebitongole ebyokwerinda abibuulidde wawe birina okubeera nga bikoma. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso, ekitongole ky'amawanga amagatte kivuddeyo ne kikola warning ey'ekika ekyawaggulu ennyo ku bikolobero ebigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole ky'amawanga amagatte entegeeza ekya United Nations bafulumiza ekiwandiiko nga bayita mu muntu akikulira ekintu kino ekiwayi eky'eddembe ly'obuntu, United Nations Human Rights akikulira oba akulembera section eno amanyiddwa nga Volker Turk. Ono yavuddeyo n'awooninga ku kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Oyinza okuba obadde tokimanyi, oyinza okuba obadde okiwulira, wabula kirowoozebwa okuba oba kitegeerekese nti mu ggwanga erya Uganda waliwo ebitagenda bulungi mu maaso, kyokka ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2026. Simon Byabakama ayolekedde akaseera akazibu. Lwaki? Waliwo ebyuma ebyatuusiddwa kye tuyita voter verification machines, ebyuma ebigenda okukozesebwa mu kulonda akalulu, mu kubala akalulu. Bannayuganda bangi babadde beebuuza ebyuma bino bikola bitya. Mu nnaku nga ntono nnyo eziisobesaawa mbale, abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bavuddengayo ne batraininga ne bannyonnyola ne bannayuganda nti ebyuma bino bigenda kukola bitya. Kyokka nga mu budde bwe bumu twakitegeddeko bulungi nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda oba n'abakulu mu gavumenti baakozedde enteekateeka ez'okulaba nga baswitchinga off intaneti. Kati ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eno bannayuganda beebuuza intaneti ng'eggiddwako ebyuma bino bigenda kukola bitya. Abakulu bannyonnyola era mu ebyo ebitono bye nsobodde okuba nga nfunayo nange nsazeewo mbeere nga ngenda mu maaso n'okuba nga mbikuleetera. Wabula bwe twogerera ng'obunkenke bukyeyongera, amagye nga gali mu kutya bagenda mu maaso n'okulabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu akunga abantu okwekalakasa. Wabula message ye ozze ng'ogiwulira naddala oba obadde otambula naffe ku mukutu guno, njagala okutegeeza nti ekitongole ky'amawanga amagatte okulabula kwekikoze kuviiridde ku ki. Jjukira tuli mu kalulu wakati. Simon Byabakama agamba ali neutral. Amagye g'eggwanga erya Uganda gakireminga nti gali neutral. Ekitongole ekya poliisi kikireminga nti kiri neutral. Wabula tulabye emirundi mingi nnyo nga presidential candidate atambulira mu bodehama oba kye tuyinza okuyita bulletproof nga ne ku muntu ataddeko kye tuyita ballistic helmet. Helmet eyo eyinza okumutaasa ebintu ebiyinza okukubwa oba tiyagas canister oba masasi. Kakati kirowoozebwa okuba nti waliwo ebirala ebigenda mu maaso mu background by'oyinza okuba nga tomanyi. Era bwe twogerera omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda nga Simon Byabakama Mujenyi, ebyokunnyonnyola byeyongedde, ebibuuzo byeyongedde naddala ku bakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda, kubanga ekitongole ky'amawanga amagatte kifulumizza okulabula. Bino byonna nga bigenda mu maaso, wawulirako ku bannakenya abaawambibwa mu ggwanga erya Uganda, Bob Njagi ne munne, oluvannyuma ne bateebwa baateekawo embeera y'obunkenke. Kyokka we twogerera oyo gwolaba ku screen yo, oyo ye munnakenya omulala. Ono nno ye yawambiddwa mu ggwanga lya Kenya. Kyokka ekyewuunyisa baamusanze mu ggwanga lya Uganda nga gye baamukukusiza era bamusanze mu kibuga eky'Embaale ng'omusajja ono gy'asangiddwa kyokka nga munnakenya. Era nga gavumenti y'eggwanga erya Kenya ebadde ebuuzibwa akana n'akataano ku musajja ono wa gy'ayinza okuba nga yatwaliddwa. Nkugambye embeera ya bunkenke ge gamu ku mawulire ge nkuleetedde mu mboozi eno oba mu lutambi luno lwenjagala ogoberere okuva wenjogerera wano paka we tugenda okuba nga tukoma ku nkomerero ey'akatambi kano. Ngenda kukuleetera comment section yammwe nzije nga mpita ayita mu bubaka bwammwe obwo bwe mutadde ku mukutu guno ogwa Red Zone TV, kubanga ffe bwe tutyo bwe tukola. Njagala okutegeeza nti kirira wansi awo mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde, ate ogende maaso n'okuba ng'olindirira ku nkomerero tugenda kubeera nga tubuyitamu. Ekitongole ky'amawanga amagatte kisindisa okulabula eri ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda. Era bagamba nti mu ggwanga erya Uganda ebintu tebitambula bulungi nnyo. Presidential candidate atulugunyizibwa omukka ogubalagala, emiggo emigobante, kibooko na buli kimu ekikolebwa ku bannakibiina ekya National Unity Platform kitandise okuba nga kitanula ebikonge eby'amaanyi ennyo. Era akakiiko k'ebyokulonda katunuuliddwa ne Liisa Jjogi. Simon Byabakama we twogerera
akifuuwa akizza munda olw'ensonga yali responsible ku bino byonna ebigenda mu maaso kubanga sayidi emu bagikosa tavaayo kwogera sayidi endala bwe bagikosa oba weebaako kyekoze okwerwanako n'avaayo n'aba nga agenda mu maaso n'okulaga oludda kakati ebyuma ebireeteddwa voter biometric devices zigenda okukolebwa mu kulonda ababadde beebuuza zikola zitya abakulu bagenda kunnyonnyola mu katambi k'engendo okuwa mu bujjuvu wabula kano njagala kusampolingako okufuna national ID kati ojja ku polling station ng'ozze okulonda ojja kujja ne ID tukusubiramu kujja ne ID bbiri emu ku zo oyinza okujja ne national ID nira gye yakuwa eraga nti oli citizen ne electoral commission egenda kuwa voter location slip as an identifier of a voter newe kibanga wasobola kubyombi tolinako kubyombi tolakyo zinakyo electoral commission yatesewo entegeka ku register egenda kuteekako what we call QR codes is verifying a vote oyo nti ojja kujja tuscanninge ku register record yo nga g'omulonzi nga tulaba ekifaananyi oli residing officer ne operator bajja kulaba ku register then bascanninge ne bamala okuscanninga era olina okuyita mu mitendera gyonna yes olutambi olwo ngenda ddu kwongera mu bujjuvu nkulage ebyuma bino ebyaleeteddwa bikola bitya ng'abakulu mu kitongole ekya oba mu kakiiko k'ebyokulonda bwe baavuddeyo ne batraining oba ne bannyonnyola butya ebyuma bino bwe bigenda okukola nga tekuli intaneti byonna mbikuleetedde mu mboozi no wabula nga bulijjo ntera okugamba era tutera okukola bwe tuti tugenda ne tuggyawo akalango kamu akayinza okutulemesa okutolontoka obulungi ennyo njagala nkusunsulire ensonga buli emu ogitegere bulungi nnyo okusinga kukuumaako keweetaaga okumanya kagenda kukola katya okusinziira ku information gye nnina kkiriza tujjewo akalango kamu tubeere nga tukulukuta ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yitakuwa yes kakati webale kubanga okyaliko message njagala etuuke bulungi nnyo gwe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula nga sinnakuwa message evudde mu kitongole ky'amawanga amagatte kye tuyita United Nations ekivunaanyizibwa ku nsonga za ddembe ery'obuntu mu nsi yonna kimaze okubaako okulabula kwe kifulumya era byonna ngenda kugenda mu maaso n'okuba nga mbikuwa eno gye bayita Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako buli kyemba nkuleetedde kati kkiriza nga bulijjo era nga bwetutera okukola nsooke nkuba omulanga gwaffe guno nnyongera okutegeeza ggwe wenna eyandyagadde okuba nga otwegattako neebaza bannange mwenna abazze ne mba nga mucontributinga ku nsonga y'okugula fulaaga neebaza abatutte fulaaga ku kitebe neebaza abasobodde okuba nga mucontributinga mu ngeri ez'enjawulo naye nga kaweefube wakulaba nga tugula fulaaga kakati ggwe wenna ayagala ocontributinga ng'oyita ku mukutu guno ogwa Red Zone TV nja kukusaba ennamba ezo z'olaba waggulu okuli Airtel ne MTN zennamba eziri official kwe tuyita ffe nga aba Red Zone Media naffe tukola contribution eyaffe era nja kutegeeza nti gwe wenna aba contribute nze ng'oyita wano oba ofuuse member ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kakati nja kutegeeza nti genda oba oyagala kutuwa fulaga mu mpeke tujja kuzipiikinga oba oyagala ku contributinga mu ngeri yonna tujja kujaniriza enamba z'essimu zeezo kwoyinza ogenda mu maaso n'okubeera ng'oyita n'oba ng'owaayo contribution yo ate ne tuba nga tugenda mu maaso n'okudduukirira omulanga ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ez'enjawulo kakati wuliriza bulungi nnyo ekitongole eky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu kigambye eki akakiiko ak'ebyokulonda kategese eki naddala ku nsonga eza biometric devices ezaleeteddwa ezigambibwa okuba nti zigenda kukozesebwa kyokka ng'ate intaneti mukadde keekamu ejja kuba ejjiddwako bino ebyuma bigenda kukola bitya bannayuganda bangi babadde beebuuza nga nina neyazze mu inbox nga mbuuza wabula nga sinnagenda eyo njagala nsooke nkuggirewo obubaka oba okulabula okuvudde mu kitongole eky'amagye ekya Uganda People's Defence Forces nga bakola okulabula bagamba lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu akunga bannayuganda wabula nze njagala ompulirize bulungi nnyo nze nkuwa lipooti nga bweri abamu ku bakulu mu magye bagambibwa okuba nti bali mu kutya olwa message oba obubaka
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agamba bannayuganda era nga bawaneza ekizampo by'ebyokulabirako ebyamawanga nga Nepal ekyali Nepal mwakimanya obanga obadde otugoberera ekyo sijja kiddamu naye nakibawa so kakati ebimu ku ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byebyo byabadde nga ategeeza bannayuganda nti mulabire kwaga amawanga kakati message eno abasajja kigambibwa okuba nti yemu ku ebyo bibatadde ku bunkenke wano mugende buli omu akebere ku TikTok ye teekamu ekigambo Nepal Revolution olabe just emyezi oba ebiri oba gumu n'ekitundu gwisi olaba abaana bato bajenesi emyaka 18 19 20 tebasukka 25 bwe bakyusiza ensi yaabwe musobola okukyusa ensi yammwe guno omukisa gwe tufunye gusinga ogw'Abasudaani guno omukisa gwe tulina gusinga ogwa Nepal guno omukisa gwe tulina gusinga revolution zonna lwaki kubanga amateeka gaffe nga bwe gali wadde bagavvuula galaga nti abantu bwe bavaayo mu bungi ne balonda ekintu ekyo kyekiba kirina obbaweebwa mbasaba tutandike bwe tuti okusookera ddala tukiririze mu protest vote etegeeza ki kuno si kwe kulonda okwa bulijjo baganda bange nedda manyi bulungi nnyo nti mutuwagira nnyo era okweraliikirira kwamwe kuli nti Bobi oze wano tugenda kuwa obululu Uganda yena egenda kuwa obululu naye bagenda kubba kuba Museveni bwakola mu kulonda kwa Museveni okay bagenda kuwuliriza bagenda kola campaign bakukiriza otambule batuke makati ka campaign bayifuleyo akantu kebekwasa batirimbula abantu twafunye da information tibagala okutuuka ng'omwezi gumu ogujja mu maaso bakoleyo akabuyawo batta abantu nga bwe bakola mu 2020 batemule abaana ba Buganda abaana ba Uganda babatemule babatiise muleme kuyimirira ku kyemukiririzamu ekyo tukimanyi era bajje Bobi Wine bamukwate bamusibe bajjeko amasanyalaze bajjeko internet balangire balangirira siri akola bulijjo olwaleero biralamu nuli baali bekwasa covid kati waliwo covid bannange ekyamuseveni okuba ng'akakiiko k'amaanyi by'abakama kanzikiriza ne nominatinga si kuba nti ayagala twatwala emikono nga tukubisizaamu emirundi 10 naye mwabawulira bagamba emikono tegiweze baali tebayagala kunominatinga banominatinga kuba baali tebasobola butanominatinga emirundi gyonna gye bansibye babeera tebagala kunta naye banta kuba tebasobola butanta baganda baffe bonna campaign team jenali naye 2 omuli bamachete babakwata bakyali mu kkomero olunaku lwaleero gye bakola ki bakolagana ne Bobi Wine omuyekera naye omuyekera yayimiridde wano nga tebannaba kunkwata Yes, kakati byebimu ku bigambo baweebwa omu ku bubaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ng'ayisa ebiseera ebisinga gy'abadde ng'atambulira ng'agenza okubeera nga campaign ng'anoonya akalulu kakati message ezo bwe zityo zigambibwa okuba nti zitadde abasajja ku bunkenke era ngenda kuwa amawulire gano ogenda kutya ngenda kuwa ekiwandiiko kino ogenda kutya abasajja nga batandise okufulumya warning oba okulabula okulaga nti ono alinga akuma omuliro mu bannayuganda ogenda mu maaso n'okuba nga beekalakaasa kubajjukira akugambye mulabire ku ekyo ekyali Nepal nti era mugende mu TikTok zammwe oba mu gadgets zonna ze mukozesa musaakinge ekigambo Nepal lino ggwanga uje buvuddeko ekyali mu Nepal waliyo okwekalakaasa nga bagoba omukulembeze era mwabiraba bw'obanga wagoberera omukutu guno kakasanga wabiraba bulungi nnyo omukulembeze w'eggwanga lya Nepal baamutwalira mu kibokisi nga bannansi abavubuka bajenzi nga bafuuse ekizibu kakati His Excellency message yemu ku ebyo byabadde ng'atambuza kati bwe twogerera abasajja kigambibwa okuba nti message eyo erabika ereeseewo obuzibu era wuliriza ekiwandiiko bwe kigamba okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports nga bagamba nti UPDF warns Bobi Wine against inciting violence promoting anarchy olunaku lwa leero naku z'omwezi nga 5 mwezi gwa Desemba omwaka 2025 nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alabuddwa ekitongole ky'amagye era nga bamugamba nti okupromotinga anarchy n'okukuma mu bantu omuliro. The Uganda People's Defence Forces UPDF has issued a strong warning to the opposition National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine against inciting violence and promoting anarchy. Ekitongole ky'amagye eky'eggwanga ekya Uganda People's Defence Forces bakoze okulabula eri
candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform ngono simulala ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbokupromotinga okukuma mu bantu omuliro kye bayise inciting violence n'okupromotinga anake mu kintranslating lekaawo naye nga wana abasajja b'amagye ye message oba okulabula kwe bakoze eri candidate amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina ekya National Unity Platform onaawulira mu statement eddako. The Uganda People's Defence Forces the UPDF warning came from Bobi Wine's remarks questioning the capacity of Uganda's security forces. Ejjukira omusajja gye buvuddeko nakuwadde amawulire nga waliwo n'ekigambo ekirala ekyaleese obunkenke yagenze n'agamba nti bannayuganda njagala mukitegeere amagye tegatusinga bungi, poliisi tetusinga bungi, kakati abasajja bakugamba nti eyo message oba remarks ezo zireese obuzibu era nga ziragira ddala nti omusajja alinga akunga bannayuganda okugenda maaso n'okulaba nga beekalakaasa singa wabaawo ekibaddewo. Kakati abasajja bakugamba ab'amagye kyekyo tekikkirizibwa era bamulabudde. Wuliriza bulungi nnyo. Addressing a campaigning rally in Wakiso district, Bobi Wine said, "As we speak, all the security forces are here, nowhere else. Not in Mukono, not in Kampala." Mujjukira speech His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawawo yali Wakiso. N'agamba yali ndooza Kira bwe mbaseerabidde. N'agamba nti mulaba no yali Luweero. Mulaba wano we tuli. Amagye gonna gaweddeyo gagoberera nze. Poliisi yonna eweddeyo egoberera nze. Tebabatiisa ekyo bazanya mind game. Mujjukira ebigambo ebyo kakati we twogerera. Kigambibwa okuba nti ebyo ebigambo byandibanga bye bivuddeko akabasa era abasajja ne bakola okulabula nga bagamba nti ebyo ebigambo bikuma mu bantu omuliro, bipromotinga anarchy, biincitinga violence n'ebigambo byonna by'oyinza okuba ng'okozesa. Kakati ng'agamba nti tebasobola kutusinga. Wulira, this constituency alone has 52 villages. Nti constituency eno yokka eyina ebyalo 52. Uganda has about 77,000 villages. Nti Uganda eyina ebyalo ebiri eyo mu mitwalo 7,700. The total number of police officers in Uganda is under 50,000. Nti aba police bonna ngo bagase mu Uganda bali wansi wa mitwalo 5. And all security personnel combined are fewer than 80,000. Nti n'abe ebyokwerinda bonna ngo bagase ogasa ab'amagye ogasa aba police. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugambye nti tebawera mitwalo 8. This means that even if they were to deploy one police or army officer in every village, they still would not have enough. Bwati we yagamba nti newe bwekiba kitegeeza ki bwekiba bwe kityo numbers nga bwenzi kusomedde nti newe bana deployinga oba newe bandibadde ba deployinze kumpi buli musirikale nga deployingiddwa ekyamazima numbers tezimala tebasobola kutukonteininga obubaka obwo obuwulira otegeera ki. Kakati wano nno ab'ebyokwerinda bwe basinzidde ne bategeeza nti bamukoledde okulabula nga bamugamba nti ekyo kyakola kuba ku incitinga violence, kukuma mu bantu muliro n'ebigambo ebirala nga bwe nkugambye by'oyinza ogenda maaso n'okubeera ng'okozesa. Kakati wuliriza wano wansi mukutu gwa Red Zone TV. Bobi Wine's message aimed to communicate to his supporters that despite heavy security deployment around his activities to frustrate him, they are not enough to suppress him. Ku mukutu guno nga bagamba nti obubaka obwo bulagira ddala Bobi Wine obagezaako okulaga message eri abawagizi be nti newankubadde abasajja badeployinga amagye newankubadde abasajja badeployinga amagye n'ebitongole byonna ebyokwerinda buli wabeera n'olukuŋŋaana nti kabaka kodyo kakugezaako kumusuppressinga oba kumulemesa kukuba nkuŋŋaana, wabula tebasobola kumulemesa. Newe banaaba badeployinze wonna tebasobola balemesa, muli bangi. Bwe bubaka bwagezaako okusindika eri abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati wuliriza. In response nga bamuddamu bamwanukula, the Uganda People's Defence Forces acting spokesperson Colonel Chris Magezi condemned Bobi Wine's comments as toxic, shallow, illogic and dangerous. Uliriza ono akolanga acting amanyiddwa nga Chris Magezi, acting UPDF spokesperson. Jukira kulwaije alabika taliiwo kubanga bano bakugambye acting UPDF spokesperson amanyiddwa nga Chris Magezi ye musajja oli gwe nkulaze mu katambi oba mu kifaananyi. Ono y'omu ku abo abagezezaako okulabula era nga ayanukula ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wulira bwagambye bwati bwagambye, this type of rhetoric by the National Unity Platform presidential candidate is very unfortunate indeed. It is still advised
toxic, shallow in logic, and dangerous. The security forces strongly condemn the spirit and the message behind the applied language, and we contend that this must stop henceforth. Omukulu akolanga omwogezi w'amagye mukadde Chris Magezi alabudde n'agamba nti ebigambo ng'ebyo bya bulabe nnyo era tukola okulabula ne sekulabula nti byandibadde bikoma. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde alekeraawo okutandika okwogera ebigambo ebifaanana bwebityo. Kyokka jjukira nkugambye ekitongole eky'amawanga amagatte kyegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti bo balaba ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ekyamazima ng'embeera ya bunkenke presidential candidate atambulira atya oba akampeiningira atya mu ballistic helmet ne body hammer oba bulletproof kiraga nti waliwo ekitagenda bulungi nnyo, waliwo obunkenke, waliwo ebitateredde mu ggwanga erya Uganda. Ng'oggyeko message eri ekitongole ky'amawanga amagatte nakyo kyegasse ku bannayuganda okuvumirira n'okuteekawo embeera ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era na wano nawo njagala mpiteeyiteko mu kiwandiiko kino nga sinaba kubanga nkutwala ku byakakiiko k'ebyokulonda wano, njagala tuwulirizeewo bulungi nnyo kino kye bayita international community. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugambira the world is watching. Nga bagamba nti United Nations chief warns of growing repression in Uganda ahead of 2026 polls. Akulira ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu, omukulu amanyiddwa nga Volker Turker yayisizza okulabula era n'awooninga ensi yonna n'agitegeeza nti bannange mu ggwanga erya Uganda waliwo ekitagenda bulungi mu maaso. Okulonda ekyamazima mu ggwanga erya Uganda kulimu obunkenke. Bannayuganda tebali mu ddembe, bannayuganda tebeeyagala, bannayuganda bali mu bunkenke obwolekedde eggwanga lino kubanga okukuba omukka ogubalagala, okuteekawo embeera amasasi n'ebitigadde byonna bikolebwa mu kalulu. Presidential candidate omu takampeininga mirembe. The United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turker, has raised alarm over what he described as a deepening crackdown on Uganda's opposition and the media ahead of next month's general election. Wanono jukira ngenda okusomera n'ekiwandiiko ekiraga nti abasajja bakakasizza nga bwe bagenda okujjako internet byonna ogenda bitegeera. Ate tusooke tugende ku nsonga za Simon byabakama eno bagiyita Redson TV, byonna nino bikuleetera obere ogenda maaso n'okubeera ng'obimanya. Kakati wuliriza. Akulira ekitongole ky'amawanga amagatte section evunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu kye tuyita United Nations High Commission for Human Rights, omukulu akikulira amanyiddwa nga Volker Turker yayisizza okulabula era n'ategeeza ensi yonna nti bannange mu ggwanga erya Uganda sayidi eyo waliwo okulonda, wabula okulonda tekuli mu kutambulira mu mazima na bwenkanya. Era agamba ensi yeetaaga okuba ng'emanya ebigenda mu maaso. Kyokka ate jjukira ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akugamba nti the world is watching. Kakati onaawulira kano olowooza kaba kategeeza ki? Kaba tekaweddeemu. Wuliriza. In a statement issued on Wednesday, Turker said credible reports show that at least 550 people, mostly members and supporters of the largest opposition party, the National Unity Platform, have been arrested since the start of the year. Uliriza nno wano statistics zoyinza okuba ng'obadde tonnamanya gwampuliriza ozitegeere bulungi nnyo kubanga oli ku mukutu gaggadde oguliwo ogenda maaso n'okubanga guzikutegeezesa. Okusinziira ku Volker Turker akulira ekitongole kino agambye nti twafunye information era tulina obubaka, tulina information okuva mu ggwanga erya Uganda nti abantu abasukka mu 550 nga bano bawagizi era bammemba ab'ekibiina ekinene ku ludda oluvuganya mu ggwanga erya Uganda ekimanyiddwa nga National Unity Platform, abantu abasukka mu 550 be bakakakasibwa nti baabuzibwawo, abamu baakwatibwa, abalala baabuzibwawo bubuzibwa, wabula tutegedde nti ennamba bali eyo basoba mu 555. Abamu bawagizi, abamu bammemba. Kakati omukulu amanyiddwa nga Volker Turker yakulira ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu yali mu kutegeeza ensi ku kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Onaawulira nkugambye ebibuuzo bingi nnyo ebijja oluvannyuma lwa His Excellency okuddamu n'akozesa ballistic helmet ne body hammer okwetangira ebiyinza okuddako. Kino kireese ensi yonna okubikkula amaaso ne bategeera nti oba oliawo waliwo ekitali kituufu ekiyinza okuba ekyandiba nga kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati onaawulira ate nga ffe weetuli byonna okugenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Kakati gwe sigala ku mukutu guno oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisinga. Kakati wulira wano we bagamba more than 300 arbitrary arrests were recorded after 2025-2026 campaigns kicked off in September, with many detainees still in custody on charges ranging from public nuisance
and disobedience of lawful orders to assault, obstruct and incitement of violence. Jukira abantu abasinga bano badde bakwatibwa babadde batwalibwa mu makooti ag'enjawulo. Kakati akakiiko ekitongole ky'amawanga amagatte wano bagamba nti twakitegeddeko bulungi nnyo nti abamu ku bantu abakwatibwa baggulwako emisango nti okuva Desemba nga campaign zitandise. Tukitegedde ffe aba UN nti abantu abasukka mu 300 bebaaka gy'emisango egiri recorded egyakaggulwawo, wabula nga tukimanyi nti wadde emisango gino gigguddwawo naye ekyamazima girabika si mituufu. Ono Volta Tucker ye yakoze statement eno nti abamu ku bantu babaggulako emisango gy'obstruction, ne babaggulako emisango gya assault, ne babaggulako emisango gya inciting violence. Ebintu bino akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amagatte ez'emirembe bagamba nti Volta Tucker yagambye atya, it is deeply regrettable that election campaigns have once again been marked by use of unnecessary or disproportionate force against the opposition as well as undue restriction of press freedom. Wanono wuliriza nnyo bino tebiri kubasibwa bokka wabula n'amawulire. Jukira nkugambye abasajja bakugambye essaawa yonna bateekateeka okujjako internet. Bwe bajjako internet nange wano ku Red Zone TV simayo bannaasobola okuddamu okuweereza. Kati ekitongole ky'amawanga amagatte Volta Tucker agamba nti kyennyamiza era kyannaku okulaba nga mu ggwanga erya Uganda akalulu kazze. Wuliriza statement eno, once again being marked by use of unnecessary or disproportionate force against the opposition. Kitegeeza ebya 2021 tebinnaggwa. Statement eno ekulaga nti n'ebya 2021 tebinnaggwa bikyaliyo mu tterekero ery'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations, kubanga akugambye akalulu kazzeemu nate okubeeramu ebikozesebwa ebitakkirizibwa, okubeeramu effujjo eritakkirizibwa eritalwangako, okubeeramu okuziyiza n'okulemesa opposition okugenda maaso n'okukola emirimu gyabwe. Akugamba nti kino tukitegedde bulungi nnyo nti kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, nti ate mu ebyo byonna ng'obitadde ebbali ne kye bayise press freedom mu ggwanga erya Uganda, amawulire tegooperatinga nga bwe gateekeddwa kubeera nga gooperatinga. Akulira akakiiko k'amawanga amagatte United Nations High Commission for Human Rights akeddembe ly'obuntu amanyiddwa nga Volta Tucker yayisizza bino. Kakati bino bigenda mu maaso, bakugambye n'amawulire tegeetaaya, tegaweereza bulungi nga bwe gateekeddwa, kyokka ebyo nga bigenda mu maaso. Omusajja akugambye nti tuteekateeka okujjako intaneti mu ggwanga erya Uganda. Ekiwandiiko ekyo nakikuwadde era amawulire ago nagawadde. Bw'obanga obadde ogoberera bulungi nnyo nja kukusaba osigale ng'oli ku mukutu guno. Ku nkomerero ya updates zino ngenda kuyitayitako mu bubaka era nja kuba mbusangayo. Bw'obanga obutaddeyo kakati wulira. Mu bimu ku bintu ekitongole ky'amawanga amagatte bye kirabulako era bye kitegeezezza ensi nti bye bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, mwe muli obutali butebenkevu, mwe muli okusuppressinga social media oba okujjako internet ebyaliwo mu kalulu ka 2021. Kyokka nga ne wetwogerera abasajja bakugambye bateekateeka okujjako internet era nga bagamba nti singa mwabaweerereza ku internet temukwate bulungi nsonga ze tubagamba, internet egenda kuggyibwako. Kati ekitongole ky'amawanga amagatte bye kirabulako ate bano be bagenda maaso n'okubanga bakola. Ffe weetuli okuwa ebigambo bino n'okuwa obujulizi bwabwe okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye kino nno nga kyefaananyiza kuggulirira ennaku wadde olunaku lwajjo nti 2026 elections government threatens to shut down social media. Nga tugenda mu kalulu ka 2021 gavumenti yatiisizza era n'ekakasa nti egenda kujjako social media singa wanaabaawo ebyogeddwa, naye nga tukimanyi bulungi nnyo oba embeera enaabeetya social media yandiggyibwako. Omukulu avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka oba kye tuyita legal affairs mu kitongole kya Uganda Communications Commission amanyiddwa nga Dr. Abudu Waiswa namukuwadde olunaku olwajjo bwe babadde ku Sheraton Hotel mu kye bayise joint press conference yategekeddwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Bayogedde ku nsonga eno era nga bagamba the government has cautioned that continued misuse of online platforms to spread misinformation, hate speech and artificial intelligence generated distortions could prompt restrictions or even temporary shutdown. Wuliriza bulungi nnyo. Gavumenti ng'egamba nti kuffe abakozesa emitimbagano omuli n'abo abagikozesa obubi, okutambuza amawulire ag'obulimba, okutambuza kye bayita hate speech n'okutambuza ebintu ebya AI biyinza okubawaliriza okujjako intaneti temporarire
oba seekyo restrictingamu mu mateeka ne banywezaamu. Mr. Abdul Sulaimani Waiswa, the head of litigation, prosecution and legal advisory at UCC, urged Ugandans to take responsibility for reporting harmful content. Akulira ekiwayi ky'amateeka mu kakiiko akavunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo aka Uganda Communications Commission, amanyidwa nga Abdul Salam Waiswa, yakoze okulabula n'agamba nti mmwe abakozesa emikutu gino nga mu reporting amawulire nga Red Zone TV mu reporting ebintu responsibly era mubeere ne responsibility oba muteekinge okwegendereza nga mu reporting amawulire ag'obulabe. Okitegedde bulungi nnyo, eyo information nagikuwadde olunaku olwajjo n'akatambi n'enkakuwa omukulu Abdul Salam Waiswa ng'agezaako genda maaso n'okuba nga alipotinga. Kyokka nga ebyo bigenda maaso, ekitongole ky'amawanga amagatte nkugambye kirabudde ku mbeera nga bwegenda maaso n'okutambula mu ggwanga erya Uganda. Kakati abagenda okujjako internet ate nga batuusizza obuuma obugenda okukozesebwa, bannayuganda beebuuza bino bigenda kukola bitya? The Electoral Commission has introduced a biometric voter verification system that it says will guarantee the integrity of the vote. The system uses fingerprints to match the details of voters. This will help election officers confirm that the voter who shows up at the polling station is the one whose name appears on the voters register. When you are satisfied that the information is correct, you go to the next step. The next step is verifying that this person is who he claims to be by putting your fingerprint. Polling officials will then scan the voter location slip with the machine that will then bring out the details of the person and their preferred polling station. Information on this device covering the entire district, but it won't allow you to be verified at your particular polling station. Kakati waliwo abadde yeebuuza ekyo obuuma buno bugenda kukola butya ng'ate internet bagijjeeko. Akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza nti bafunye obuuma obuwererako ddala okulaba nga bagenda kutandika enteekateeka eno ey'okubusomesa abantu oba ba technicians abagenda okubukozesa tibigenda kukola bitya. Waliwo azimu ku lessons ezatandikiddwawo ng'akakiiko k'ebyokulonda abamu ku officials baako bagezaako okunnyonnyola butya obuuma buno engeri gye bugenda okukozesebwamu. Within Nakasi to how to operate the BVPK, the biometric voter verification kit, in the polling station. At this point, the operator has to scan the polling station barcode. Given that click scan, so when you click, it takes you to the stage. So here, you will see the date once again, but here now, you will notice that it also has the polling station, to authentication. The first step is to scan the BVPK operator's national ID. It should be successful, and then proceed to biometric authentication, where you click, continue. So when you click, it now asks verifying or Yes, kakati awo ezimu ku ngeri gye bigenda okukozesebwamu ebyuma bino akakiiko k'ebyokulonda nga kagenda mu maaso n'okuba nga kabinnyonnyola. Kakati nange nina wano engeri gye nategeddemu entonotono okusinziira ku kunoonyereza okutonotono kwe nasobodde okuba nga nkola ku byuma bino biyinza kuba nga bikozesebwa bitya okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda bye kaatunnyonnyola mu kusooka nti baakozesanga batya. Jjukira bakyagenda mu maaso n'okulisiivinga ate teweerabira Simon Byabakama yasabayo n'ennyongereza mu mbalira kye tuyita supplementary budget ku nsonga eno yennyini kyokka nga sinna kunnyonnyola bino njagala nsooke nzijewo kino kuba nakyo ino kitegeera Munnakenya eyawambibwa n'alabikira mu ggwanga erya Uganda yaleese ensasagge ono yawambibwa mu ggwanga lya Kenya. Kyokka jjukira tugenda mu kalulu ekitongole ky'amawanga amagatte kiri mu kulabula embunkenke bweyongera ekitongole ky'amagye kyo kigamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekateeka bannayuganda mu nsonga z'okwekalakaasa. Amawulire agava mu ggwanga erya Kenya galaga nti waliwo Munnakenya yawambibwa wakati ng'eggwanga lya Uganda ligenda mu kalulu yasangiddwa mu ggwanga erya Uganda. Ogenda kutya guno omukutu baguyita Red Zone TV, bino byonna tubikuleetera olwo nno wano wengenda okusinziira nkuwe ate ekiri ku kakiiko k'ebyokulonda butya bwe bagenda okukozesaamu. Ekisinga okwewuunyisa lwaki Munnakenya yawambibwa era lwaki yasangiddwa mu ggwanga lya Uganda mu kitundu eky'Embaale. Wuliriza, abamu no baadde balowooza nti yagenda kuba oba bajja kumusanga mufu, yasangiddwa mulamu wabula ng'ali mu ggwanga lya Uganda. Missing Kenyan politician found alive in Uganda.
Munnakenya munnabyabufuzi abadde amiisinga mu ggwanga eryo yasangiddwa mu ggwanga erya Uganda nga mulamu newankubadde ng'abannannyini ye oba ab'eŋŋanda ze mu ggwanga lya Kenya babadde baatya dda nga balowooza nti omuntu ono agenda kusangibwa nga yafa. Wuliriza. Citizen Tinderet parliamentary seat aspirant Shadrack Maritim, who was reported missing after leaving his house for a morning jog, has resurfaced in Mbale, Uganda. Uliriza. Munnakenya ono nga yeesimbyewo era nga yeegwanyiza ekifo ekimu mu kulembeze bw'eggwanga erya Kenya. Yafuluma mu makaage ku makya agende akole okujoginga kwe nga woomanyi ajagolingemu nga woomanyi abantu abamu bakola dduyiro ku makya. Kakati yafuluma abasajja ne bamubuzaawo. Oluvannyuma lw'okumubuuzaawo famire ne reportinga nti yabuuzibwawo era abantu ne balowooza nti ajja kusangibwa nga mufu. Ekyewuunyisizza ensi eggwanga lya Uganda nga lyolekera ogenda mu kalulu omusajja yasangiddwa mu bitundu by'Embale nga mulamu. Maritim's disappearance had earlier been linked to National Police Service Commission NPSC Chief Executive Officer Peter Leary, who according to Maritim's family had threatened him. Nti waliwo omu ku bantu abava mu kitongole kya police abateeka okutiisatiisa ku musajja ono nti era famire ye ya reportinga nti abantu bano bandibanga oba omuntu ono mu kitongole kya police eggwanga erya Kenya yandibanga alina nekyamanyi ku kubuuzibwawo kw'omusajja ono. Kakati nno nga bano tebamanyi nti eggwanga lya Uganda oba oliawo ennaku zino liyinza okuba likolagana n'eggwanga lya Kenya mu nsonga ezifaananako bwe ziti ez'okuwamba, kubanga jjukira gye buvuddeko twalaba Bob Njagi ne banne baawambibwa ne baleetebwa mu ggwanga erya Uganda. Eno tuli mu kaseera ka kwetegekera kalulu. Simon Bakama atuleetera zi biometric devices. Eno eggwanga lya Uganda liyambako Kenya mu kuwamba bantu era ng'oyo yazuuliddwa mu kitundu eky'Embale. Ngono yabuzibwawo kuva mu ggwanga lya Kenya. Kakati we twogerera baamuzudde Mbale ku lunaku olwokusatu. High Court yali emaze okuinfominga ab'eŋŋanda z'omusajja ono ku nsonga ze baali balipootinzeeko era ensonga essaawa yonna zaali zitwalibwa mu kkooti. Ekisinga okwewuunyisa era ekisinze okujja ensi yonna enviiri ku mutwe nga n'ebitongole eby'amaanyi okwetola ensi yonna kw'obitadde beewuunyizza nnyo okuwulira nti eggwanga lya Uganda gyasangiddwa wabula nga mulamu. Ani yamutwala? Ani yamuleeta mu ggwanga erya Uganda? Baamuyisa abatya ku nsalosalo nga bamuyingiza eggwanga erya Uganda okuwamba, okubuzaawo n'okutulugunya byeyolekedde nga kirabika eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Kenya balabika bagenda bumu mu nsonga ezo. Bino nno byonna bigenza okujja nga ne Simon Bakama yakarisiivinga ebimu ku byuma ebigenda okukozesebwa. Eno bunkenke bannayuganda bawakanya ebigenda okuva eyo mu byuma bino. Kyokka ate eno bunkenke bweyongerako bannayuganda bawulira mawulire nti ate Munnakenya yawambiddwa ate bamusanze mu ggwanga lya Uganda. Kakati wano nze njagala kusimbula, njagala kukutegeeza nsonga zino engeri gye zigenda okuba nga zitambulamu. Akakiiko k'ebyokulonda mu lunaku lwe lumu mu budde bwe bumu nga Munnakenya abuuziddwawo asangiddwa mu ggwanga erya Uganda bo munnange baali balisiivinga bigenda kukozesebwa. The Electoral Commission has just received the biometric voter verification kits which will be used in the upcoming general elections. Aboard a cargo plane, the arrival of this shipment marks a significant milestone in preparations for the 2026 presidential, parliamentary and local government elections slated for January 15th, 2026. Yes, kakati obumu ku buuma obwali bulisiivingiddwa era obuuma obwo kigambibwa okuba nti ze zimu ku nsonga lwaki Simon Bakama yali asaba supplementary budget ey'obuwumbi obuli mu 100 n'okusoba asobole okugenda mu maaso n'okubanga agula obuuma obulala obwali bubuzeeko obwali butanaba kubanga bufunibwa n'ensonga endala zonna eziyinza okuba nga zifaanana bwe zityo gwampuliriza. Kakati bannayuganda beebuuza obuuma buno bugenda kukozesebwa butya? Obuuma bugenda kuba bukozesebwa butya ng'ate internet egenda kuba ejjiddwako? Kakati gwampuliriza wano weetaaga okumanyaawo ennyo era weetaaga okuwuliriza ennyo kubanga ngenda kuwa akatambi owulire bulungi nnyo obuuma bugenda kukozesebwa butya okusinziira ku kitono kyensobodde okutegeerako. Wabula nga sinnakuwa kyange njagala nsooke nkuwe ebigambo nga bw'ogenda obbiwulira ensonga nga bwe zitambula okusinziira ku mukutu gwa Daily Monitor baalipotinze. The Electoral Commission officials abakungu okuva mu kitongole ekya mu kakiiko k'ebyokulonda nga babadde bakulembeddwamu project manager Mr. Muhammad Mubajje bademonstratinze how oba butya biometric voter verification kit BVVK machines wezigenda okubanga zeeyambisibwa mu kalulu ka 2000
26 kigambibwa nti ennaku z'omwezi nga 4 ku Hotel Africana nga 4 December 2025 bano we ba demonstrating idde era nga babadde ba attend kye bayita stakeholders ne government officials babaddewo bonna nga bagala creating kye bayita public awareness ku ngeri etya technology gyagenda okukozesebwamu mu kalulu ka 2026 n'obuuma buno obwogerwako bugenda kukozesebwa butya akakiiko k'ebyokulonda abakungu baako n'abamu ku bakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo mu gavumenti babaddewo bulungi nnyo nga beetegereza obuntu buno bugenda kuba bukozesebwa butya. Kati okusinziira ku information gye nnina nze nga Red Zone TV Sebambulidde Patrick agiddukanya ebimu ku bye nnanoonyerezaako n'entegera bye bino wammanga. Biometric Voter Verification Kit BVVK machines zidesigningiddwa okuverifyinga, okuidentifyinga n'okwensuaringa integrity eya electoral process. Era engeri gye zigenda okukozesebwamu yeeno ya mirundi ng'ena oba 5. Waliwo kye bayita voter registration nti wano mu kuregisteringa voter biometric data wamuli fingerprints n'ebirala byetaagibwa okuyingizibwa mu system nti era obuuma buno bwe bugenda okukola omulimu ogwo ogw'okulaba nga gwe information yo omuli fingerprints n'ebikukwatako biyingizibwa mu system. Then step 2 verification. Lunaku lw'okulonda obuuma buno bugenda kukozesebwa okuverifyinga nti ddala tewalondeddeko mu kitundu kirala oba mu kifo kirala nti toli mu kulonda mulundi gwa 2 nti era bujja kuba buyina ne system. Jukira baakugambye bagenda kunoonya akasente bagule system egenda okukola ekyo specifically okudiriitinga omuntu oyo nti woba omaze okulonda obanga gwe badiriitinze mu voters register nti kati oyo amaze okulonda toteekeddwa kuddamu kulonda kubanga bagamba nti kino kyandibanga kibaddewo. Kati obuuma buno bugenda kuyambako okuverifyinga nti gwe walondera wano era tolina walala wonna oyinza kulondera kusinziira ku system eyo. Biometric scan number 3. The machines zino zigenda kuba oteekako fingerprints zo ne baziscanninga kwolwo lwennyini ng'ogenza okulonda. Bwe bamala okuscanninga fingerprints zo ne baconfirming oba identify confirmation machine nga zikonfaminga ky'omuntu ono alonderawo era nga kigambibwa nti waliwo seconds ezitwalibwa nga machine egenda maaso n'okukola ekyo ne bateekako ne voter authorization nti kino verification bw'ebeera successful machine ekukkiriza okgenda maaso n'okulonda. Wano nno we bakuweera ka ballot paper oba akakonge n'ogenda ku bokisi osobola okgenda maaso n'okubeera ng'okalonda. Y'engeri entonotono yenyinza okutegeeramu akantu kano kakola katya era bakateeseteese kukola katya era kagenda kukozesebwa katya wabula kye simanyi kanaakola katya nga internet teriiko. Kakati njagala owulirize mu katambi kano kawanvu mukko naye kano kannyonnyolera ddala engeri ebintu bino gye bigenda okukozesebwa. Gyoyinza okuba nga obadde omanyi, gyoyinza okuba nga obadde tomanyi nga bwe nkugambye era nga bwe twajogeddeko gye buvuddeko. Njagala owulirize bulungi nnyo omukulu ono ng'akunnyonnyola era ng'agezaako okutegeeza nti bino ebintu bigenda kukola bitya. Bw'oba obadde wabitegedde obitegeere, bw'oba obadde tonnabitegeera ogende mu maaso n'okuba nga obitegeera. Kati kuno kwe kunnyonnyola okusinga ku ekyo kye mbadde mmanyi nze nga Sebambulidde Patrick wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okawulirize konna okamaleyo osobola ogenda maaso n'okutegeera bino bigenda kukola bitya. Gye tugenda okukozesa okuverifyinga abalonzi. Kati abalonzi baffe bonna nga manyi nti balina okuba nga bannayuganda nga bali verified citizens bamanyikiddwa nga bannayuganda. Kati process y'okubeera okufuna national ID mu Uganda oba ndagamuntu efaananako yawukanamu katono nnyo ne process gye tugenda okukozesa mu kulonda. So omuntu yenna wabanga yafuna national ID ng'aweza emyaka 18 nga mulonzi tasobola kutugamba nti tamanyi ng'ejja kukozesa kuuma kano. Already yayita mu process eyo nga bamuwandiisa munira. Enjawulo eriwo nti ku luno tugiyitamu naye nga kulonda si kubeera citizen okufuna national ID. Kati ojja ku polling station ng'oze okulonda ojja kujja ne ID tukusubiramu kujja ne ID 2 emu ku zo. Oyinza okujja ne national ID nira gye yakuwa eraga nti oli citizen ne electoral commission egenda kuwa voter location slip as an identifier of a voter.
newe kibanga watu wasobola kubyombi toinako kubyombi tenakyo zinakyo Electoral Commission yatesewo entegeka ku register egenda kuteekako what we call QR codes is verifying a vote oyo ntojja kujja tuscanninge ku register record yo nga go mulonzi nga tulaba ekifaananyi oli residing officer ne operator bajja kulaba ku register then bascanninge bamala okuscanning era olina okuyita mu mitendera gyonna essentially akuba bakuscanize ku register nti kati awo maze verification. No, it's just the beginning. Okuverify ku register ye process esooka mwe tukimanyi nti abantu bayinza okuba bafaanagana nga balongo naye kati okuwawula abalongo kato ne wasu ababiri ennene nakato mukhwana bava mu bugisu n'abalala bonna bamagomu abopiyo baodong adong okuwawula abantu ab'ekika ekyo tuba tulina okuteekawo emitendera emirala gyolina okuyisibwamu kati omutendera oguddako guba gwa kusikaninga engalo zo naye nga tumanyi nti era n'engalo zennyini olwabalema nga tebalina na mikono naye kati tugamba nti teri muntu yenna atalina face tulina muntu yenna nga omuntu talina kati face yo nayo ye criteria esembayo wetusanga fingerprints tezimakinga oba teziriimu oba nga weziri nenga quality embi tugamba nti tugenda kukozesa face yo okuverifyinga ng'omulonzi mu kalulu akajja aka 2026 come January 15th and other subsequent elections tugenda kubanga tuverifyinga balonzi wetutyo teri mulonzi agenda kukirizibwa kulonda nga tayise mu verification process kati wemala okuverifyinga omulonzi ate omulonzi oyo tuba tumwa ballots kati ballots zize tugaba ku polling station ballots ezo wetwa tugulawo polling zesooka okuscaningibwa ballots zijja kuba booklet mukatabo buli katabo kajja kubaamu empapula 50 kati ezo ballots zetukozesa mu kulondesa zirina okubanga zokwezo zetwasikanize ku polling station naye nga tunaa kuziloadinga mugundi because kit eno ebanga eriko data w'abalonzi wa information wa district yonna enamba okwawula polling station kati abalonzi abagenda okulondano waliwo etusikaningira nga tutandika okulonda wetusikaningira operator ne presiding officer wetugamba nti batekemu ebikumu byabwe awo wenyini wetuinitializingira okulonda nikolaki nekutandika kati ballot zetugaba zirina okubanga ziri already kiti ezimanyi kati zetujjamu kati kulonda kwenda okubeera nga 15 wajja kuba kulonda kwa president omukulu w'eggwanga bamembers ba parliament tulina bamember parliament kabibiri tulina abakyala aba district then tulina members of parliament aba constituency betugenda okulonda nga 15 kati ezo ballot 3 zetugenda okugaba ku lunaku olwo era kiti ejja kubanga ezimanyi kati omulonzi wagenda n'alonda oluvannyuma nga tumaze okulonda nga okulonda kuwedde tulina okuddamu tukakase nti ballot zetwagabidde abalonzi zezo ballot abalonzi zetuli okubala oba waliwo endala abantu zebateeseemu nga ngeri gyetamanyi kati ovula nga tumala nga tunakubala kyekisooka okukola tusooka kubala ballots ziri zetwagabye zezo ziri mu bokisi ne tujjamu ezo zebaleeseemu buleesi then netuzawula ku zino zetwagabye kati zino zetwagabye zetugenda okuwaayo wali abantu babale in the presence of political parties buli party ina candidate esuubiddwa nti ejja kuba n'agent buli polling station kati bwe babeerawo balina okuwitnessinga the counting of votes bwe bamala okuwitnessinga the counting of votes ezo results zebalikodinze per candidate ali ku ballot bwe baya president ba presidential candidates bwe baba members of parliament women member of parliament we have elected members of parliament ballot ya directed ezo ballot babaze results zabaziteka mu DR forms so ajja kwa DR form ya president DR form ya women member of parliament ne DR form ya elected member of parliament kati jawule erimu bano ba members of parliament omulozi wemba tagina kulina abalonzi muntu e Kampala so abalonzi abo kababeera ballots zino kuba either nga zenkana oba zi less than the number of voters at that polling station. Kumundi gotogera kusanga scenario ng'olaba nti ate ballots zisusseko okusinga n'abalonzi ekyo kisuubira kubeerawo ku luno
kasanga tukosesa kino ekyuma era polling station yonna tajja kuverifying abalonzi na kuverifying ballots ebyagenda gisazaamu tejja contributinga ku kalulu k'abalonzi then the ballots ziba invalid ballots yesugera kiraba nga omuntu kati kujja kubaawo simanyi ballot yaffe ate basazizaamu ebadde nedda okusazaamu ballot tugambye erina okuba nga eri mu katabo ballot eri valid eyo eri yokka ebadde mu katabo aka ballot yonna ina etabadde mu katabo neba nga wakandidate yo bannaye ku luno mukkirize nti tegenda kubalibwa then kati DRA form gye mujjuzaamu tuddamu ate nekisikaninga ate tukoma kugisikaninga kwokka tugiteekako seal ku luno ballot box ballot gyetugenda okutransmitinga ku tally center zigenda kuba marked with a seal kumu abakuzeeko mu myaka oba abaluddewo ebbanga ddene mumanyi wetwengeri gitwodde nga tuweereza guuni post office wetwaweerezanga mabaluwa twagulanga stamps notikako stamp kuki ku envelope kati ezo stamps zetwasanga ku envelope naffe kuno tuzikozesa mu kulondesa ezo stamps zetuyita seals tugenda zitala ku DRA form gyetuyita DRA form for transmission to the tally center eyo gyetubalira obululu ti polling station let's say one member of parliament buli polling station eri mu district eyo egirina okuweereza results ne babala ne bataalinga ne bamanya nti ono overall yasinze ono candidate overall yasinze banne ne baleka badeclaringa ki results kati ezo results badeclare zino okuva ku DRA forms ezivudde ku polling station ez'enjawulo then ne babala ku district tally center webanga presidential byebalidde ku district tally center birina okuba transmitted ku central tally center eri ekajansi kuno eyinza okuba kajansi oba nokololo depending nenge it's likely to be in kajansi oba nominating by president so kati buli district for the case of president buli district ejja kutransmittinga results eza presidential then balikuba talinge bamanye nti ono candidate mu ba president ono yafunye above 51% but naddirako so that's the entire process of this electoral process this time round. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.